Essula 10. Kubanga saagala mmwe obutategeera abooluganda bajjajjaffe bonna bwe baali wansi w'ekire, era bonna bwe baayita mu nnyanja, era bonna bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja, era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo, era bonna ne banywanga ekyokunywa ekimu eky'omwoyo. Kubanga baanywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga, n'olwazi olwo lwali Kristo. Naye bangi ku bo Katonda teyabasiima, kubanga baazikiririzibwa mu ddungu. Naye ebyo byali byakulabirako gye tuli, tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. So temubanga basinza ba bifaananyi ng'abamu ku bo, nga bwe kyawandiikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya. Era tetwendanga ng'abamu ku bo bwe baayenda ne bagwa ku lunaku olumu 2,300. Era tetukemanga Mukama waffe ng'abamu ku bo bwe baakema, emisoto egyo ne gibatta. Era temwemulugunyanga ng'abamu ku bo beemulugunya ne bazikirizibwa omuzikiriza. Naye ebyo byababaako abo okubeeranga ebyokulabirako, era byawandiikibwa olw'okutulabula nga ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuume ng'alema okugwa. Si wali kukema okubakwata okutali kwa bantu, naye Katonda mwesigwa ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza, naye awamu n'okukemebwa era anassangawo n'obuddukiro, mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Kale baganda bange, muddukenga okusinza ebifaananyi. Mbagamba ng'abalina amagezi, mulowooze kye njogera. Ekikompe eky'omukisa kye tusabira omukisa, si kwe kussa ekimu omusaayi gwa Kristo? Omugaati gwe tumenyaamenya si kwe kussa ekimu omubiri gwa Kristo? Kubanga ffe abangi tuli mugaati gumu, omubiri gumu, kubanga ffenna tugabana omugaati gumu. Mulabe Isirayiri ow'omubiri, abalya ssaddaaka tebassa kimu na kyoto. Kale njogera ki? Ekiweebwa eri ekifaananyi nga kintu oba ekifaananyi nga kintu? Naye njogera ng'abamawanga bye bawaayo bawa eri balubaale, so si eri Katonda. Nange saagala mmwe kubeera ng'abassa ekimu ne balubaale. Temuyinza kunywa ku kikompe kya Mukama waffe ne ku kikompe kya balubaale. Temuyinza kugabana ku mmeeza ya Mukama waffe ne ku mmeeza ya balubaale. Oba Mukama waffe tumukwasa obuggya, ffe tumusinga amaanyi? Byonna birungi, naye ebisaana si byonna. Byonna birungi, naye ebizimba si byonna. Omuntu yenna tanoonyanga bibye yekka, wabula ebya munne. Buli kye batundanga mu katale mukiryanga nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo, kubanga ensi ya Mukama waffe n'okujjula kwayo. Omu ku abo abatakkiriza bw'abayitanga, nammwe bwe mwagalanga okugenda, ekiteekebwanga mu maaso gammwe mukiryanga nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo. Naye omuntu bw'abagambanga nti kino kyaweebwa okubeera ssaddaaka, temukiryanga ku lw'oyo abuulidde n'olw'omwoyo. Bwe njogera omwoyo si gugwo ggwe, naye gwa mulala. Kubanga eddembe lyange lwaki okusalirwa omusango n'omwoyo gw'omulala? Nze bwe ndya n'okwebaza, kiki ekinvumya olw'ekyo kye nneebaza? Kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna kyonna, mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Temuleetanga ekyesittaza eri Abayudaaya, newaakubadde eri Abayonaani, newaakubadde eri ekkanisa ya Katonda. Era nga nange bwe nsanyusa bonna mu byonna, nga sinoonya magoba gange nze, wabula ag'abangi balyoke balokoke.